One watumira operation. Asomukima pressure ne basokuva ne covid oba tebalina ne balokuba musindika w'omulwadde. Bw'aba yeetaaga agenda mu laabu asaba bamufunika mu laabu okusooka n'akomawo ne bakonfaminga ekibadde kimuluma then bamusindika. Kati eddagala ezitabawo wano? Kati eddagala lwaki tulina wano nga tubetwagamye mu kusooka tuba lifaalinga ekakiri mu barakisi kati obanga twalina mu barakisi era tubongerayo kakeko. Musimu tyabasebo n'abanyabo abandaba amanya n'eddoboozi ne Charles Kabona ate nikola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka ekya First Infantry Division. Kuva ennaku 7 kutuuka ennaku 8 omwezi guno ekibinja kya UPDF kya First Division tuteekateese olusiisira ebyobulamu oba medical outreach wano mu kitundu eky'ekikandwa okulaba nga kituusa obuweereza ebyobulamu ku bantu baffe aba bulijjo. Abasawo baffe kuva mu First Infantry Division, abadokitazi baffe bonna bali wano n'abanansi okulaba nga bajanjaba nga bakebera abantu baffe abayinza kuba n'obulwadde bwonna. Eno enkola yaffe nga UPDF okulaba nga tuddiza abantu baffe Abannayuganda abatuyamba nnyo kusinga ddala mu ntalo ate abazinga batuyamba. Kati singa olina omulwadde akyali eyo ali waka laba ng'omuleeta wano afune obujjanjabi obwa bwereere. Bino si bya ssente, bya bwereere. Singa basanga obulwadde bw'olina nga bamaze kukebera tebayinza kuba nga babusobola tebayinza kukola kulaba nga bakugamba ogende ku ddwaliro ly'amagye eri ku barakisi Kakiri oba bayinza kurefalinga n'ogenda Bombo. Kati wano bakola ku ndwadde ng'ezikwata ku mannyo oba dento, ne bakola ku genosi obulwadde bwa bulijjo bwonna ne bakukebera ne balaba, ne bakola ku bakazi abeera balina embuto antenatal services, HIV testing and counseling babikolako. Tuzze ne laabu yaffe eri awo basobola bakujjako omusaayo nagwo ne bagukebera n'endwadde endala. Ate abakyala abalina embuto babawa mama kit oba babawa n'obutimba obw'ensiri. Kati enkola yaffe ate tujja kuba nga tugenda mu bitundu bingi mu First Division nga tulaba nga tujanjaba abantu abalina obulwadde ate abatayinza kugenda mu malwaliro kulwa ensonga endala kusingira ddala nga ssente. Kati njagala okwebaza abakulembeze ab'ebitundu abakoze mobilization kulaba abantu bafunye information eyo mu budde. Abantu baze bangi, abantu kuva olunaku olwajjo okutuuka olwaleero ndowooza tuli mu bantu nga 5 abafunye obujanjabi buno okuva mu First Infantry Division. Ate tujja kugenda mu maaso nga tukwera bwe tuti, naye tubagamba oba tubanga tubayise muze mwena mujje wano mufune obujanjabi mu bitundu byammwe mubeere abantu abalamu kubanga obulamu bwe bugagga. Njagala okwebaza n'abakulembeze baffe ab'amagye abateekako enteekateeka eno okusingira ddala aduumira First Infantry Division Major General Stephen Mugerwa n'abakulembeze bonna aba UPDF abalaba enkola eno etambula bulungi mu bitundu byaffe ebya UPDF byonna ebitukuleeberamu. Mwebala nnyo mwebala ddala kambagaliza olunaku olulungi ate mbagaliza n'okuwona. Amanya kitibwa Willy Mutoni Serebe ndi chairman w'ekyalo kino Kikandwa. Abantu bano bonna be bamu ku batuuze
ab'omu kyalo kino ababadde n'obuzibu bw'endwadde zitazimu n'abalala bangi bakyajja. Naye mu byonna nsobola okwebaza pulezidenti nga chairman w'ekyalo ky'ekikandwa okubeera nga obuweereza butandise okutuuka ku muntu ddala owa wansi. Teri bantu kye basinga kwagala nga byabulamu. Omuntu omulowoozaako kubanga bagamba nti obulamu bwe bugagga. Era musaba kino kyakoze kireme kukoma wano, kigendere ddala mu maaso. Nze wano kyensaba pulezidenti n'abakulu abakulira minisitule ye n'abagitutuusizaako buli mwaka nsaba kibeerengawo ate kiti batuweeyo 1 week. Leero batuwadde bagenda tuwa ennaku 2, batuwadde Mande ne luno Olwokubiri, naye nga guno gwe mungi ogusoose. Naye njogedde n'abakulu ekikwatako okubeera nga buli mwaka batuwaayo ku buweereza buno ku kyalo kwennyini, ate babe nga batongeranga ng'omu nnaku, kubanga kati bangi abadde batannamanya mawulire gano banaagenda okugamanya nga ate ennaku 2 ziweddeko. Kati nsaba gavumenti ekyongeremu sapoti, kubanga buno bwe buweereza butwanisiza okwetaagira ddala ng'abantu. Ebirala biyinza okuba bitubuuka n'ekintu ekikwangana n'obulamu ne ssente za PDM era njala zitukire ddala ku LC level ku 1 kati kikoma ku parish. Ne nsaba pulezidenti kitukire ddala ku LC 1 ku kyalo, nga buli kyalo kirina osolite okumanya nti kati olwaleero babeera nga buli LC bajja abantu buli kyabajja abantu 13 kyokka ng'ate abantu bangi. Njagala ekya PDM pulezidenti akyongeremu amaanyi, ate si buli kyalo buli luutu nga bajjako abantu abawera 10 naye 13 ate wayitewo ebbanga ate 13 balyoke bafune baligwayo ddi ogwanyisa obwavu. Nkyebaza kyonna kyakoze kya PDM kirungi nnyo, n'ekyetaaga obuweereza obweyongera okukkirira ddala ku gulawundi nga kino bwe bakikoze n'ekya PDM bwe kiba kibeera. Neyanzege amanya eddoboozi Winton Serebe omuweereza w'abantu. Era ng'akatifa abantu ab'eno wansi tulabira ddala nga tuyambiddwa nnyo era tukisanyukidde nnyo kye bakoze. Amanya Kyala birungi gavumenti nga mukyerongoosa. Mbeera kumutala wagabo wali zikulu jjanjaba kuwano abasawo batwetedde abasirikale abatwetedde okujjanjaba. Bw'oba yeetaaga agenda mu laabu basawo bamusumika mu laabu okusooka n'akumawo ne bakonfaminga ekibadde kimuluma then bamusendeka. Kati eddagala ettabawo wano, Kati eddagala lwaki tulina wano nga tubetwagamye mu kusooka tuba lifaalinga ekakiri mu barakisi. Kati bwebanga twalina mu barakisi era tuwongereyo paka 1.